Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Mamed Kachika kye nategeera nze mu Idi eno ng'omukkiriza nti Idi ya sacrifice, Idi ya kuwaayo naddala abo abalina bawe kwabo abalina obwetaavu. Wadde ng'emiteeko giri esatu, ab'omu nnyumba yo obuvunaanyizibwa bwabwe ekyo kiri faradha, balirwana abo. Naye okusingira ddala nze nategeera ensonga ya abali mu bwetaavu. Kati olwaleero bwe tumaliriza okusaala ne ntambulako nvuzeeko kubanga ekyalo mmaze okukitereeza, banze okusinga ngenda buli nnyumba kubanga abantu abasinga mbamanyi, bannamwandu, abakadde, abantu ne families ezirina obwetaavu. Nze ngenda nju ku nju, oluusi mbeera bubeezi, ebigundi ne bitwalibwayo. Naye ngenzeeko wewala, nvuzeeko ne ngendako ewala Naggalama mu Lutengo. Wadde Idi sibadde sisuubira kusangayo muntu n'omu, naye nsanzeeyo omukadde maama wange, mwabeera jjajja wammwe abasinga abavubuka, musanzeeyo ng'ali mu bijanjaalo, bandi agenze kwejjirayo. Naggalama kiringa kilometers 15 okuva ewange, waliwo akatemerero kawera. Musanzeeyo nga ajjamu ebijanjaalo, ne mubuuzaako nti mukadde oli otya maama? Nti gyendi. Ne mugamba nze Kakiika n'amaguka. Gwe Kakiika? Nti bulijjo alimidde ku ttaka lyange eryo. Ndoza emyaka sizo bwe mbanga yakalimira mu kalitunsi ng'akula emirundi 2 nga guno gwa 3, kiba kitegeeza gisukka myaka 9-10. Naye abadde nga mpulira buwulizi nze tandabanga nako, kubanga nze emirimu gyange ngikola nga nfuna, naye nga njagala n'abantu abanneetoolodde n'abali ewala nabo bafune. Kati eyo ettaka lyange ddene, nabalaga waggulu nga ntemyeyo emiti, nzizzaamu, nsimbyeyo n'abantu nga basimbamu. Kati ekitundu ekyekyemmanga nagyo nengitema, nendagira abantu, ndowooza oba wayisewo emyezi nga2 kitundu oba 3, nabalaga nga eri omukadde wange omu n'omukyala we nabo nga baterezeza, ne neebaza nnyo bantereereza ettaka. Naye nagenza okutuukayo ng'abantu abasoba 30 balimirako, okuva e Nakifuma ne Naggalama. Naye kyansanyudde nnyo nti abasinga ddala be bantu abalina obwetaavu, nga mulimu n'abakadde n'abavubuka, nga balimyemu ettaka ddene ziringa ekazi 40. Naye abantu bali bannongosereza ennimiro, naye nga balimyemu aba cabbages, aba ebinyeebwa. Luli gwe nabalaga omukadde ng'asimbamu kasooli n'ebijanjaalo, ne mulaba ng'atuuse. Ne wabaawo n'omulala eyansayira ekitundu nga kinene, n'akubamu omusiri gwa kasooli. Kati nze ennaku nga nnyo emabega, abasajja be bagenda okugendayo n'emiti 3,000 nga basobola okumalawo, kubanga omusiri gwa kasooli munene. Kani imagine bannanga omutima omulungi, kye tuyita eddiini, nze nga nkiyita nnyo obukkiriza, ti ddala kikuwa emirembe ne kikufunira n'ebintu ebirala bingi. Nze nagenza okutumayo okubuuzaayo nga baŋŋamba nti abantu baalimayo dda yonna ne batereezaayo. Gwe leeta buleesi miti gyo osimbemu. Alhamdulillah rabbil alamiina. Bannange ekyo nze kyempita obukkiriza. Omuntu n'akuba omusiri gwa kasooli ku ttaka lyo nga talinaamu wadde enkenyera n'emu, naawe nga tolina nkenyera n'emu, kuba ettaka eryo naligula 2009. Nsiba mbabuulira Naggalama Lutengo, liri wakati wa tawuni y'e Nakifuma. Naye emyaka okuva 2009 egyo emyaka gisukka mu 15, sifunangako buzibu n'abatuuze
ng'ate mbakkiriza ne bakoleramu, mbakkiriza ne batwala enku. Bannange mulabye obukkiriza kye bukola. Mulabye obukkiriza kye bukola. Nti omuntu n'akolera ku ttaka lyo naye nga n'okumanya takumanyi. Emyaka egisukka mu egyo. Empeera zeezo ze tusaanye okufunanga ku lunaku olulungi luno olukulu ennyo ng'olwa Eid. Ze mpeera ze tusaanye okufunanga bannange. Kubanga ebintu ebyo okusala tusala ennyama naye omuntu ennyama agirya ku olwo olunaku n'agimalawo. Ne kati omukadde ng'oyo ku lunaku luno olwa Eid akuŋŋaanyiza ebijanjaalo bye ate olukutegedde nti ye ggwe kaakiika n'akuŋŋaanya n'akuleetera nti taata biibino twalako naawe olyeko. N'omugamba nti ate nze nakuwa ettaka ate munnyamba. Kuba abantu abo bannyamba bankuumira ettaka lyange nze mmala emyezi 6 n'omusobyo gasigezeeyo. Emiti bwe gimala okkula ngera bugezi nti ntuuse nakati ogenda okulya ku ssente z'omu lutengo lwempitirayo. Bannange mulabye omutima omulungi bwe gugaggawaza. Mulabye eddiini. Nze kyempitira ddala eddiini nti bwe bukkiriza. Jjajjaffe Ibrahim ekikolwa kye yakola ekya sacrifice ffe tusaanye okikola tukiyiseemu namu n'ojja ate n'odda ne ku kyalo ewammwe nga buli muntu yenna omwetaavu amanyi n'osaaliranga ku muzikiti gw'ewammwe Idi ezisukka 30 non-stop ng'abantu bamanyi nti omuntu waffe tujja kubeera naye tuketalingira abawalimu baddanga abantu musaalirenga mu bitundu by'ewammwe. Abawalimu balabirirwe, bamaseeka be batuweereza okujja okutusaazisa ewaffe balabirirwe. Y'embeera esaanidde okukolebwa. Bannange ekyo nze kyempita obukkiriza. Salaamu alaikum. Toba kweyogerako ng'otambudde butambuzi. Sandikutegedde. Nti nzaani? Ggwe kaakiika. Nannyini ki? Nannyini kifo kino. Kati watandika ddi okulimiramu? Waliwo lwe twalimirayo okeeyo. Bwe yakula tugobayo kalitunzi. Akati ate kino ekiwendo bwe kituuse. Era oyo abo bwe tuliraanaganye wani wa baasi. Nanga nti jjajja jjangu ogire. Kwe kujja ate n'entandika okulima. Abasasuza kaakiika oba abaasi abasasuza? Tusaba kyatusaba. Ye yatugamba nti oli ayagala kulima asimbemu emiti gye. Kale weebale. Kati ogendera ddala paka wa? Wali eri ku Busooli ate nawali nkoma wali ku bulime buli. Kale. Kale weebale. Bamwangula mpira. Bamwangula mpira. Ngenda kwa bonus. Bamwangula mpira ngenda kwa chi? Bonus. Ngenda mkupe timu ya nabarange. Kola meka. Kola msa. Kale